Jakulanga Isaac Tomusango wa National Unity Platform ng'akulembeddemu banna abalala. That is a good indicator eraga essaawa zino w'otuyimiridde. Ate abantu baffe baba bakyuse bakyuka tebakyadde mabega. Abambyenda no tebayinza kukkiriza kusigala mabega. Kubanga otunya mu district yonna awakyasinga okubeera obubi ennyo. Awasinza okubeera ddala obubi ennyo ye Mityana North. Yadyayo okujja ovuganye basajja. Obudde buweddewo ge mazima. Era buli mwakimanyi nti 2025 kabeera kaseera ka campaign. Era oyo ayeebase yazinze emikono ng'asubira banakuleeta bulesi bakuwe ekiwedde nga bwe mpuliramueboogera beeyisa mmese ya empologoma nkadde enirira ku kinnya ebyo tebikola. Essaawa zino tuli mu kulaba nga tukozesa kagapu konna akasoboka akaliwo mu mateeka okulaba nga tusula gavumenti y'NRM. Tetujja gisula busuuzi nga bwe yakola n'agenda mu siko n'alwana. Buli chance gyatuwa, buli chance ebeerawo eri mu mateeka ffe tugikozesa. Era bwe mpulira nti abeesimbye basukka mu bataano Emityana eryo liba ssanyu lyange Munnayuganda. Ne ŋŋamba nti time etuuse tukyuse. Era n'abalaba neeyongera bazza okubeera 10 bonna bajje twegatte wamu tulabe nga tuzuukusa bannakyalo. Kubanga ekituufu kiri nti Museveni yadde atuwangulira nnyo mu kyalo oba mu byalo eby'enjawulo. Naye kaakati twabiyingiridde ebyalo. N'abantu b'omu byalo eyo bagabanga abakadde simanyi bikoze bitya nabo kati endowooza yaabwe yakoze eki yakyuse. Banne bakikyusizza be bafa bagenze ku nnamba ennene ennyo ne tubayingiramu ne tubasomesa ne tubabuulira bali batamanyi ne tubalaga eggwanga lyabwe lirimiridde. So yo credit eweebwa buli muntu agenze n'atesiba mu Kampala wano eno n'agenda ewaabwe gy'azaalwa n'akola kisoboka okulaba ng'akyusa eggwanga lino. So nga ndi omu ku bo abenyigidde ennyo okulaba nga National Unity Platform eggumira Mityana North. Era nkukakasa nti be katayigirya 2026 nze erya MP wa Mityana North. Era National Unity Platform agenda kuwangula Mityana North ku rate ya waggulu nnyo. Kubanga otunya Mityana district nga bwefaanana. Mityana district yonna opposition yagiwangula. Ne waffe wakalwanga obusujju twawangulayo. Municipality wa Muganda wagezaako yawangulayo. Mityana South wa Rumunukadde wa DP ne yawangulayo. Naye North ye yasigalamu owa NRM. Owabakyala era ffe twawangula. So mu ngeri eyo kati yessaawa okulanga ne North naye enunulwa. Era North wenkakasa kati erimu aba opposition, erimu National Unity Platform nene nnyo y'amaanyi nnyo n'okusinga Mityana Municipality wa Muganda wangezaako bwe wakalwanga olw'ensonga nti koze ekisoboka kyonna ntaddeyo nkisozi ez'ensobola zonna nga nze omuntu ne bannange sijja bagaya nabo balina kyebakoze okulaba nga tukyusa area yaffe ya Mityana North ng'eddira National Unity Platform. Kubanga nze nina endowooza nti buli omu waali wasobola okuteekera ettaffaali lye. Nze ow'Emityana sobola kugenda ggulu. So ndowooza w'eggulu naye alwane nga nze Mityana North bwenkoze ki bwenwanye ayingizeyo enjiri ey'enkyukakyuka akyuse abantu baffe abagumye. Kubanga essaawa zino waliwo bannaffe abali mu sayidi eri y'NRM tebatandise okuteekawo ak'okutiisatiisa tujja bakwata tujja kukola kiti tujja bakuba emiggo bannaye babalimba babalimba nga ffe tulimanyi tulina mu lutalo oluno eggwanga lyaffe. Tetujja kutya miggo naffe tulina emikono. Tetujja kutya mmundu naffe weetuli. Era tujja kwekuuma mu ngeri neekola ki esoboka okulaba tununula ekitundu kyaffe nga tununula eggwanga lyaffe nga ntandikira Mityana North paka tunamala Uganda yonna. Musomesa Mityana North yatunuliddwa ng'ezimu ku strongest point za NRM. Naddala nga tutunulidde mu Buganda n'okubanga y'emu ku bifo ebitonotono bye baawangula. Disitulikiti yonna balinayo posti emu yokka yokka. Olowooza omubaka aliyo anafuye ekyenkaniddeawo okuba nti mujja kuva eri mu balega muyiguukulula. N'omuganda wange once upon a time twabyogeranga ffe nga tuli mu primary twogera engero. Luwere yali mekka ya NRM nga ne Museveni agyeyagalira wa mekka yaffe kati twali yaani kujja opposition eggumiddeyo. Kati naye kali eri yalina bubezi mistake mbulira mbu n'okubba yabba bobbi wabula yasiŋŋaana munafu awedde. Naye ku luno ssebo emmotoka y'amagye eyokya gyenkomandinga eyokya teyinza kulekayo NRM eri. Ne bagamba nti kati tuleko election essaawa zino tuleke ku miizaani ekiri muli mu mawulire mukole polling mugista batya polls oba polling opinions batandika okuteeka ku miizaani mulabe nti Isaac oba ffenna bangi gye tulinze Isaac Tomusango musomesa gye ndi ne bannange balala gye bali mutuweyenge mulabe ojja kulaba nga owa NRM
awulirayo nnyo era ojja kulanga Isaac Tomusango wa National Unity Platform ng'akulembeddemu banne abalala. That is a good indicator eraga essaawa zino wootuyimiridde ate abantu baffe baba bakyuse bakyuka tebakyadde mabega. Amambyenda no tebayinza kukkiriza kusigala mabega kubanga otunya mu disitulikiti yonna awakyasinga okubeera obubi ennyo awasinza okubeera ddala obubi ennyo ye Mityana North. Bwetune ewa muganda wa Nkalwanga wakulaakulanyeeko okusinga, ewa South naye eri beta, municipality eri beta, kati ffe aba North sigali nga tuli mabega. So kyenjagala okutegeeza nti abantu ba North omuli Bulera, Kalangalo ne Kikandwa Pakoowu bakwenyane era bawulira disappointment. Era njagala nkulire muganda wange kino ekiriwo kitono. Ffe twayita ne Museveni yeyeekirira nawaffe eyo tuli omugi bayitanga World Triangle, kitegeeza twayagala Museveni nnyo naye kati gyetwakoma okumwagala ate gyetukomye omukyawa. So kibaga nti we are ready for a change. Musomesa atubudde akatono ku Museveni. Olowooza omubaka wa Mityana North aliyo obudde buno Honorable Kibedi biki ebimulemye okukola gwe ensonga ezikusitudde mugamba kojja obyekolera? Omubaka wa Mityana North ebisinza omulema ennyo bulimba oba byasinza okukola ennyo bulimba sikumule byasinza okukola ennyo bulimba alimba nnyo byonenomo yasuubiza abantu eggulu n'ensi. Bwe yali ajja mu bukulembeze yatugamba nti angenda bakola emirimu mwenda bakulyetingirawo emirimu 7 naffe twakkiriza tutya yaba yapangisa wabiroole ebikuba amayinja n'agana bitwala waggulu eyo Kikandwa ekisadde Kikandwa buli omuntu n'alaba nti emirimu gikoze eki ligenda kulabikako olwaba olukwata akalulu yadduka mbiro. Omubaka wa Mityana North essaawa zino aliyo atulabuliza ku mundu olaba agirayo muganda we munneewe bwe bali mu pati emu Kiwanda amugirayo emundu n'amugobya na mundu bakubagana. Ekyo nakyo kikyamu. Azimbye obukundi obw'abavubuka be obukwata abantu ba bulijjo ne batwala omunani bakoligana ne poliisi ne babasiba. Njagala okwekyokutako omuntu ono gwe abantu bamwe basiba. Waliwo abavubuka bangi ewaffe mugwe gye nva ku kyalo babiri nga bavubuka babeera banyumyawo emboozi bakola ebiboozi bakayana mu katawuni kaabwe agamba Isaac Tomusango Somesa yasinga era nukwegenda kuwangula kati oli owa Kibedi n'agenda oba n'abalyako mukama we Kibedi ne ba ordaringa abapoliisi munange okuva emiti ebusundi ne bajja bakwata abaana abo ne babatwala ne babasiba. Era twekunganya ng'abantu b'oku kyalo nga ndi omu ku bba abakusonda ssente ezo ne tusonda ssente ne basasula ku poliisi abaana baffe ne bavaayo bamala ennaku 2 namba. Tetuyinza kukkirizaganya ekyo. Obubbi bw'ettaka bweyongedde ku mulembe gwa Kibedi. Tetumanyi oba obukundi bw'alina obukodyo bw'abadde akozesa eno mu ngeri y'ettaka byempulira eby'ettaka naye badde nyigira nnyo mu by'okuba ettaka eno nga byatuleetedde ne waffe Mityana. Kuba kati essaawa zino owulira obubbi bw'ettaka bweyongedde ate no munnange ne bakoodineeta be bamu ku baba byenyigiddemu okuba ettaka ly'abantu. Sika tetuyinza kugumiikiriza bintu bwe bityo ti omubaka omulamba yeeyisa muneeyisa bwetyo netumuleka ng'akola ki ng'atambula. Yatusuubiza okukola ebintu ebyenjawulo ebitali bya gavumenti era ebikoleddwa bya gavumenti kati eki kyakozeeyo. So omuntu omulimba bw'atyo tetuyinza mukkiriza kusigala mu kitundu kyaffe nga kyatukulembera. Twagala change. Okay, Musomesa yogedde ku kya muna NUP yaliwo nti yali awangudde Honorable Kibedi oyo akawuni kakwatibwamu kitegeeza kaadi gy'oyagala waliwo candidate yaliwo ow'amaanyi. Lowooza yanafuye okuba nti kati gwagenda okufuna kaadi eyo ku mulundi guno? Yes, kankuwulire National Unity Platform tefaanagana na parties endala. Actually parties endala zonna ziba zifaanagana. Woba ogenze mu kifo ekifo ekyo represent waffe Robert Anjina yatugamba nti buli fena kyowulira nti okisobola okukikola beta okusinga kwoyo aliwo oba okusinga kwoyo getwawa kaadi kyesimbeko oba okitegedde kyovudde olaba kiza no open space. Era sinza kuganize kwesimba ku muntu nze nzize ku kifo kya area MP amaguda nga bakirangiridde nti kiri vacant abantu mwesimbewo neeteeseteese ekimala okukyesimbako. Gwali gwe ngamba yatusuula yatukubya yamanyi bwali bunafu bwe oba byali biteze tebinkwatako. Nze ndaba gaapu weeri waliwo obwetaaga omukulembeze ow'emmizi ow'obuvunanyizibwa nga nze ng'asobola okunula ekitundu kyaffe ekyali kiremeredde tugatteko ku bitundu ebirala sobola okunula Uganda yonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe atudde mu siteyali. Somesa ku nteekateeka z'olinawo entonitini olinawo gy'oyinza okugamba nti olaba nkoze bwekiti nga sinayingira palamenti ate we banampa obuvunaanyizibwa. Ate nno munnange ebintu bino nze nabitandika nkyali na mutondowooza
mukama alina engeri gyakuteekateeka nti genda kubeera mukulembeze okuva edda nedda nzija nzimba profile yange nga ya bukulembeze kino ekyokubeera mp kinzijidde recently nebwe nali nga nze nkyali eyo ku kyalo kyewaffe bwe natandika okukola nakunga bakristaayo bannanga abanglican ba Church of Uganda tetuzimba ekkanisa era ekkanisa waggulu awo emugoye awo ekyasingawo obunene nembusumba esingako obunene naye nga emyaka nga 10 emabega era tugenda gimaliriza kati emyaka nga 5 ngaekoze eki ewedde era abantu basabiramu nga sinaako n'ekirowoozo nabazimbirayo essomero lya secondary nze nasomera Kiryokya kankuliriza okudda abantu gandi musajja lecturer wa university yasomerawa nze nali Kiryokya product CU Church of Uganda Primary School kakati nga ntambula n'enva emugoyi nengenda ekiryokya ensoma era nasoma bulungi nnyo naye ku baana abatula P7 ebiseera ebyo abaana baali abamyaka batula P7 twawera abaana nga 6 naye abaana abamu okutula P7 munnaye nga secondary tekola ki teriiwo ng'abaana balina kgenda kalangaalo naye nno ka distance kawerera ddala va ekiryo emugoye eno kuva mu kiryo ogenda ekalanga lenga ki kikube weyongera mutetema naye okogenda ekalangala bana bakola ki yesomera naye kulanga kino kinnuma nenga nyambye nti ekitundu kyange nze taata wange n'abayikira ali professor nga musomesa wa university nandete ne Kampala nengenda musoma amasomero mu Kampala naye nesigala nga nkyayagala ekyalo kyange era bwe nafunayo kasente akatono nengenda mbazimbira secondary school okuyamba ku baana baffe abadde bakola drop out ku P7 nenjiteekawo era kati abaana baffe bakola ki bayita era bagenda ne mu university nga musingi gwonna bava mu primary eri bajja mu secondary yange ne basoma nefuna bridge bakonekta ku university ekyo kyekyanzijira dda si kati nga ngenda kubeera ki erya MP kati bwetandise okubeera erya MP netandika okufunamu eri eki okutandika okwongera okunoonyereza nga lisaakya ng'omusomesa wa university tandika okunoonyereza ki ekiruma nnyo abantu bewaffe ngesinga balume nnyo ebyobulamu kintu kikulu nnyo nga basigadde mabega nga tulina eddwaliro ery'Ekiryokya kale eddwaliro eriri Ekiryokya eryo lya gavumenti naye obuzibu bwalyo nga lya appointment ng'omuntu talwala ku weekend kubanga basaba babeerawo Monday to Friday ku weekend tolwala ate n'abasawo baliwo be banaffe aba bulijjo obulwadde obusukkiridde obungi tasobola kukola ki kubujjanjaba ng'omuntu alina okutambula bamugye Ekiryokyawo bamutwale Mityana kaakati awo nga netambula nayo ki nzibu nga bumanya amakulu gaffe ga binnya gonna gali maboofu kitalobutalo nga means of transport yaliwo oba eriwo yaki ya bodaboda na bugaali kati mukama nangamba nti yamba ekitundu kyo nembagula ya ambulance era nze mu bonna besimbyawo bonna bugambya bangi nze munnabyabufuzi yekka alina ambulance mu kitundu ekyo eriwo etambula waliwo eyabannange yaliwo yebabeerawo nezagenda dda zavaawo zabalemerera waliwo eyeggwanga eya gavumenti gye baatuwa nagiwulira bagituwa naye ekavalinga county yonna egenda ekiboga eddawa etambula tebeerako na mu constituency so kati eri mu constituency ddala nga bagimanyi nti yaawe ambulance etaasa obulamu bw'abantu ye Isaac Tomusange omusomesa so era ebakoledde nga ninge yalabako ey'omukulembeze aliyo era kyega talina ambulance zekakasa talina gyenjogeddeko gyenkugambye eya gavumenti gye yatuwa nga yagiwa district yonna oba kitegedde nga n'omuntu ne bwalwala bayinza okulwala nagamba ate kati eri Kasanda ate kati eri Mubende oba kitegedde ningakulira ekyakulaba ekyamangu ekyo kiza okutegeera amangu lemu nakitegeera waliwo abantu baffe abaafiire ekyamusisi abasuubuzi abaali abangi 40 banoonya gavumenti nga tekola ki terabikako era yasinga okusomba abantu awo ennyo yeri ya Isaac Tomusange omusomesa yasombanga abantu ya gavumenti yagenda okutuuka nga n'omulimu olumusi genda kukola ki kugwa nga batwala Emityana ezibo ne batwala wa Kampala oba kitegedde so ekyo kikulanga nze omuntu Mr. Isaac Tomusange emiya teacher emiya lecturer oba kitegedde nga yakola omulimu ogwo mbani n'abakyala nno mbayambye era group z'abakyala mpitirivu nnyo scholarship and bursaries nzigabye mpitirivu nnyo era abaana bangi basomedde ku connection zange oba ku bumanya bwange bwe nnina mu community so mu ngeri eyo ndowooza nti nga seeka ettaffaali ddene nnyo kolanga ekintu kyaffe kigenda mu maaso ayinza musomesa kati nnyo nga sinnakuta kali ku likodi kandi ekikigola wamu alenganga alimu ku maanyi omu bw'ati mubwesimbyewo nabo nkankubulye muganda wange bakandidate bonna balungi tolina gwenyeza gaya nti ono mubi ono muki
si mubi naye mu bonna mu balungi wabeerawo abasinga bakati eti bonna nze mbasinga era nzaakula ekintu ekikola ki ekirabika naye nga bambi balungi bakoze senior 6 qualified n'ebirala naye mu bukozi Isaac Tom Musange yabasinga